Essula ey'omunaana. Awo ekigambo kya Mukama w'eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, nkwatirwa Sayuuni obuggya, obuggya obungi, nkikwatirwa obuggya n'ekiruyi ekingi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkiddiddemu Sayuuni n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi, era Yerusaalemi kinaayitibwanga nti kibuga kya mazima, era nti lusozi lwa Mukama w'eggye, olusozi olutukuvu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, abakadde, abasajja n'abakazi balituula ate mu nguudo za Yerusaalemi, buli muntu ng'akutte omuggo mu mukono gwe kubanga akaddiye nnyo. N'enguudo ez'ekibuga zirijjula abalenzi n'abawala nga bazannyira mu nguudo zaakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, era bwe kiriba ekitalo mu maaso g'ekitundu ky'abantu abo ekirisigalawo mu nnaku ziri, kyandibadde kya kitalo ne mu maaso gange, bw'ayogera Mukama w'eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, laba, ndirokola abantu bange okuva mu nsi ey'ebuvanjuba n'okuva mu nsi ey'ebugwanjuba. Ndibaggyayo, nabo banaabeeranga wakati mu Yerusaalemi, nabo banaabanga bantu bange, nange naabeeranga Katonda waabwe mu mazima ne mu butuukirivu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, emikono gyammwe gibe n'amaanyi, mmwe abawulira mu nnaku zino ebigambo bino ebiva mu kamwa ka bannabbi abaaliwo mu nnaku lwe baalasa ennyumba ya Mukama w'eggye, ye yeekaalu, ezimbibwe. Kubanga ennaku ziri nga tezinnatuuka, nga tewaliiwo mpeera ey'ensolo, so nga tewali mirembe eri oyo eyafuluma n'oyo eyaddayo olw'omulabe, kubanga nakyayaganya abantu bonna, buli muntu ne munne. Naye kaakano nze sirikola bwe ntyo ekitundu ky'abantu abo ekyasigalawo nga mu nnaku ez'edda, bw'ayogera Mukama w'eggye. Kubanga wanaabanga ensigo ez'emirembe, omuzabbibu gunaawanga emmere yaagwo, ettaka linaawanga ekyengera kyalyo, n'eggulu linaawanga omusulo gwalyo, nange ndisisa ekitundu eky'abantu bano ekirisigalawo ebintu ebyo byonna. Awo olulituuka, nga bwe mwali ekikolimo wakati w'amawanga, ggwe ennyumba ya Yuda, naawe ennyumba ya Isirayiri, bwe kityo ndibalokola, nammwe mulibeera mukisa. Temutya, naye emikono gyammwe gibe n'amaanyi. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, nga bwe nalowooza okubakola obubi bajjajjammwe bwe bansunguwaza, bw'ayogera Mukama w'eggye, so sejjusa, bwe ntyo ate ndowoozezza mu nnaku zino okukola obulungi Yerusaalemi n'ennyumba ya Yuda. Temutya. Ebigambo bye munaakolanga bye bino: mubuuliraganenga eby'amazima buli muntu ne munne, musalenga emisango egy'ensonga n'emisango egy'emirembe mu miryango gyammwe, so omuntu aleme okulowooza obubi ku munne mu mitima gyammwe, so temwagalanga kirayiro kyonna eky'obulimba, kubanga ebyo byonna bye nkyawa, bw'ayogera Mukama. Awo ekigambo kya Mukama w'eggye ne kijja gye ndi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, okusiiba okw'omu mwezi ogwokuna, n'okusiiba okw'omu mwezi ogwokutaano, n'okusiiba okw'omu mwezi ogw'omusanvu, n'okusiiba okw'omu mwezi ogw'ekkumi kunaabanga eri ennyumba ya Yuda okusanyuka n'okujaguza n'embaga ennungi. Kale mwagalenga amazima n'emirembe. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, oliba oli awo amawanga ne gajja n'abo ababeera mu bibuga ebingi, era ababeera mu kibuga ekimu baligenda mu kirala nga boogera nti, tugende mangu okwegayirira ekisa kya Mukama n'okunoonya Mukama w'eggye, era nange ndigenda. Weewaawo abantu bangi n'amawanga ag'amaanyi balijja okunoonya Mukama w'eggye mu Yerusaalemi n'okwegayirira ekisa kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, mu nnaku ziri abantu 10 balikwata okuva mu nnimi zonna ez'amawanga, balikwata ku lukugiro olw'omuntu Omuyudaaya nga boogera nti, tuligenda nammwe, kubanga tuwulidde nti Katonda ali nammwe.